Bannayuganda abali yonna gye mutulaba ne gye musinzidde ebweru w'eggwanga, nina envelope eno erimu passports 2. Zino passport, Ugandan passports. Ku passports zino 2 kuliko passport ya King Sheebah. Yene ya King Sheebah. Bagiraba bulungi Joero. Eno ya King Sheebah passport. Passport yene endala ya Mukunja atasera. Mwennyini nnyini gwe ntudde naye wano ku set. Oh sorry, mulimu n'endaga muntu yebyo byamabye. So eno ya Mukunja atasera. Soka kati mpa bino. Nsaba busabyo mpe ku bugalo. Omanyi lwaki nkwebaziza? Weebale. Omanyi lwaki nkugambye weebale? Opluvinze bangi nti Sheebah si mulalu. Ambulance okoddeyo bona gwako omwenge ng'okomawo. Si mwenge. Bona gwako omwenge ng'owulira osobola n'okwogera amazima. Listening. Mukunja. Bona gwako omwenge ng'osobola n'okwogera amazima. Leero nsazeewo nkulope mu bafaani bo. Nali nkulopyeko. Nabadde wali eri. Kino kigenda eri buli muntu agulira omwana ono omwenge. Bw'abanga akadde kano bwati bwafaanana. Ekibuzo kyange ekikulu kye mbasindikira, omwana ono eyo gy'atamiirira singa ekisajja kijja ne kimwekakaatikako ne kimuwa olubuto, ani gwe mugenda okuvuma? Mary Bata yasobodde okwata essimu ssaawa 9 ogw'ekiro n'ankubira nange amukunja omwana ali ku live y'omuntu omu azina anywa omwenge akola biki bambi genda otaase. Gwe lwaki omunnayuganda omulala tekikukakatako nti woba osanze Sheebah mu mbeera? Kale ankwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Viki exclusive mu bitundu by'eggwanga Uganda gy'osinzidde okubeera ng'otulaba saako okutuwuliriza kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala gwe mukwano gwange era nkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo ku mulimo gwo w'osinzidde okukakkalabya. Nkujjukiza nakkuwa maanyi nti yongeramu bwongezi buyiiya n'amaanyi mu ekyo kyokola ate oba oli awo mudda ojja kikwasa abalala leka baseke nga gwe bw'okola. Bampita Viki nga bwe nkugambye nti nsinzidde ku Viki exclusive. Bweri nkola yange video yosooka ogimpeleka like gwe mukwano gwange n'atannatweyungako mu butongole nkusabye subscribinga ate bw'oba omaze okusubscribinga kwata mu kade kajje mu kigambo personalize okantere mu kigambo all wensinzira nga nkugamba nti turn on that notification bell buli kimu ojja kuba okifuna bulungi nnyo nnyini ddala. Ntambula ne Hajati Kaloddo omulombi w'edduwa ku lwamu enna abalina ebizibu eby'enjawulo era ng'ennamba esembyayo 067 mu contactingeko buli kimu ojja kubeera ng'ate okifuna bulungi nnyo nnyini ddala. So nga ate Joel yali emabega w'ekifaananyi ekinyirira bwe kityo. Muli kwebuuza ebbaasa gyenkute oba envelope yaki? Envelope eno eyongera okufuula munnayuganda omu nti munnayuganda ddala abangi gwe mwali musekerera nga mulowooza mulalu. Ndina Mukunja atasera mbuuliza ku batulaba. Abatulaba mbalamusizaako nnyo bampita Mukunja atasera. Tujja kwongera ka volume. Abatulaba mwenna mbalamusizaako bampita Mukunja atasera. Bampalanira yipusi zange katubeesibeko Bukunja Nation twatoba nnyo katwepangeko music mungi gyali ku YouTube eyo channel yange Mukunja atasera. Ogenda kunsonyiwa eddoboozi yange sirya bulijjo ndimu olusenyiga naye oŋŋanyo ssaako masiki tukigumire nsaba onkwatireko ko wano. Bannayuganda abali yonna gye mutulaba ne gye musinzidde ebweru w'eggwanga, nina envelope eno erimu passports 2. Zino passport, Ugandan passports. Ku passports zino 2 kuliko passport ya King Sheebah. Yene ya King Sheebah. Bagiraba bulungi Joero. Eno ya King Sheebah passport. Passport yene endala ya Mukunja atasera. Mwennyini nnyini gwe ntudde naye wano ku set. Oh sorry, mulimu n'endaga muntu yebyo byamabye.
so eno ya Mukunja atasera soka kati mpa bino nsaba busabyo mpe ku bugalo. Omanyi lwaki nkwebaziza weebale? Omanyi lwaki nkugambye weebale? Opluvinze bangi nti Sheebah si mulalu. Ekitiibwa kiddeere Katonda. Ekitiibwa Jesse tuba tulina. I was also so excitement okulaba nga Sheebah afunye passport. Nange nali sisuubira nti bisoboka naye mpola mpola ku lw'amaanyi ga Mukama nage twagenze okulaba ng'agifunye era agirina. Anaatandikira awo. Ebyembi passport ya Sheebah weefulumidde ng'ofunye obutakkaanya obw'amaanyi ne Sheebah. Nabadde ku internet olunaku olw'eggulo nendaba nga oswaza Sheebah okumukwata ka video ng'atamidde ng'azimbagatanye maaso alabika bubi nga si yenkolayo. Kiki ekyakuleetedde okunyiiga okugamba Sheebah nti otuuse ne ku extent ye Mugoba akuviirewo nga tukyali mu ssanyu lino ery'okuba ng'afunye ne passport? Akavidiyo akasoose ofuluma nga Sheebah ali mu mbeera y'okunywa omwenge okweyambula yali ku live. Live eyo sinze nagiriko. Sheebah yandeka mu nju saawa zaali budde bwali bwa kawungeezi saawa nga 1:00. Nina enkola yange nti yadde tubeere no mu ghetto nze nywa enjaga sijeegana naye ate wemba njinywa making for the sure Sheebah obutandaba nti njinywa era neetooloolamu ne muleka mu kikomera wemmala okunywa n'enkomawo kuba saagala akirabe. Kati nali nfulumyemu we yandaba mpese naye n'aggulawo geeti n'aweta n'agenda. N'endowooza oba nga bulijjo wabadde akikola anadda ng'obudde bukyali. Nyingira nakomawo saawa nga 2 ne mbeera mu nju saawa 3, 4, 5, 6, 7, 8 ogw'ekiro. Ne neebaka. Mba neebase ku saawa 9 nfuna essimu ya Mary Butter neŋŋamba agamba kyekiro kino ne mmukwata naŋŋamba Mukunja oli wa mwannyinaze omwana ndi ku TikTok nina live gye ndiko Sheebah ali ku live azina yeeyambula bamuwa omwenge waliwo abavubuka balimuwa omwenge abantu bali mu comment section bayomba Mukunja aliwa. Twawayamu bingi ne Mary Butter namugamba muleke anywe waanaako waanadda. Naŋŋamba mwannyinaze bingi byokoze lwaki omwana ono ne mugamba Butter ngumidde bintu bingi lwakuba saagala nnyo ebbanga lye mbadde ne Sheebah namwagala ku mutima tebaamunkaka. Kati bingi nnyo ensobi ezibaddengawo nga tuguma nabyo eno nga neewala nnyo omuntu ategeera ensobi ya Sheebah era waakola ekitali kirungi nkola buli ekisoboka kikweka. Ekintu ekyo ekyokufuluma nga Sheebah n'agenda n'abeera ebweru nadda saawa 9 ogw'ekiro nadda 8 ekyo kyo ntuuse nga nkikooye. Sheebah mubuuliriddeko ekisoboka. Olaba we tusula ku nju za bupangisa tetunnazimba waka waffe. Bw'anywa omwenge akube awoggana adda ekiro n'ayogerera waggulu n'omugamba Sheebah naawe kati kwegamba ku mizigo ne tufuuka ekizibu. Kino abadde akikoze kumala kabanga ki? Ebbanga lyonna ly'owangadde ne Sheebah ekyokugamba nti akomawo matumbi atamidde. Ekyo saayagala nnyo muloopa kuba nalabanga nga abaamuwaddeyo eri abantu muloopa naye ng'ekyo abadde akikola emirundi egy'enjawulo nga ngezaako okumunnyonnyola ne mugaa Sheebah ekisooka mu ddwaliro baakugaana omwenge eddagala ly'oliko era abasawo Eva adde nga bayomba mwana kati ne mugabo obulamu bwe olinga atabulumirirwa mu byonna. Nina kye natunuulidde for the 4C okulabira ewala okulabira mu maaso ne ŋŋamba omwana oyo gy'agenda eyo n'anywa omwenge bw'atyo. Jjukira Sheebah twabeerawo mu biseera biri we namufuniranga n'omubiri gwe ng'omukyala bayita nina bye saagala nnyo ensi ebitegeere nti naye wali yabeeranga nga
anyway katukyogere kinnuma nti saagala nnyo Sheebah muntu ategeere waliwo byempulira nti yadde waliwo bye bamanyi naye waliwo ebyekyamenyo byenjagala bisigale waffe nze naye wakati wammwe kuba si kirungi oba n'omuntu wo nga muli awo ate n'otandika omubuulira ensi naye Sheebah yabeeranga nga piizi ze tezibalansinga ng'omuntu ne waba amukozesezza tasobola funa lubuto nti yabanga mu mwezi nga tavaamu. Kati essaawa eno waliwo ba mikwano gyaffe babayita babagagga kwagalana ekibiina kiri ku TikTok okwo era ye bayambako ennyo okulaba nga bafacilitatinga eyo okuva ku ndagamuntu passport okulaba nga byonna akasente ako kuba tubikoze ku mangu weeks 2 baweereza sente ajjanjabwe gundi ezo zibalansinge. Kati essaawa eno Sheebah yabalansinga ennaku ze zabalansinga era agenda mu mwezi gwe ng'omuwala ali nnomo. What for does it for the meaning nti singa omuntu amusanga eyo ekiro n'amukozesa ebyo bye babeera mu bwenge bwabwe ng'era live we bagiriko abantu bonna be yaliwo ekiro ekyo ssaawa 9 ogw'ekiro nga bonna obatunuulira bali mu mbeera zaabwe era nga wootuukawo balaba bonna omutamiivu waakoyera ate omwenge gwagala nnyo sex. Omutamiivu ne sex tebaawukana era we batamiira oba awunzise ku kisenge oba asudde mu bisubi ebyo babiraba nkeera. Ne Kafero yayimba nti guwoomera njolo nga waliwo gw'oyita for the good. Ku byamu akafaananyi Sheebah ekivubuka kimusudde wali ku bbali kimukozeeko emikolo Sheebah afunye olubuto ani gwe bagenda okunenya era ne wendivaayo nenyinyonnyola ensi abantu baffe nga obamanyi n'obagaba naino Sheebah sinze yamuwa olubuto majja lowooza gwe koza osula naye waka mu nju eno. Sheebah ne waanaaleeta abalaga omuntu eyamuwa olubuto waali batadduse era abantu bajja gamba Mukunja we yamala okukozesa Sheebah kati atezeewo ekivubuka ekitamiivu kirabike nti yekyalumuwa n'ekivubuka kisobola n'obyegaana. Nze nsigalawa obose kifaananyi kibi bulijjo tulimba olina mwana ogezaako kumuwa biseera birungi kumba omweyambisa. Calvin Kayanja yagamba mbu nagenda ku musawo mbu abayimbi bye tukola saddaaka mbu omusawo n'aŋŋamba Mukunja okukuba hiiti olina ofuna omulalu omwebakeko naye mbu simanyi olina mwebakako mulundi gumu mbu kati mbu wenze wenneebaka ku Sheebah mbu nampoomera mbu nemmenya endagaano y'omusawo mbu kati simanyi ngenda beeranga mu balalu mbu era kwe kubeera nga abantu kati bandaba ndi w'amaanyi. Ebyo byonna olwo biba bigenda fuuka bituufu singa bukya Sheebah n'afuna olubuto. Ebigambo by'aboogezi bifuuka ebituufu. Kati wenna kitunudde tunuddemu n'ebirala bye natunuulidde ne ŋŋamba Sheebah twawukane okitegeeza mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu era namulikoodinze akavidiyo ako nti biri byonna byenkunyonnyodde n'ebirala bye sobola kugamba mbadde nga sibirikodinga era sibipositinga kuba mmanyi yensobi eziba mu babiri ffenna tuba ffenna nange situukiridde naye we natuukidde ku level era namugambye kankulikodinge kubanga yakomyewo nga yenna azimbyezimby bamwasizza wano waggulu w'eriiso eno yonna mu mugongo bisago byereere yenna eno ne mubuuza what is for the happening okutuuka ku mbeera eno kiki ekyatuuseewo otuuke ku mbeera eno what is for the happening naŋŋamba tubadde tuvaayo ne ate yasoose nno kunnimba namubuuzizza ovaawa nanga mbadde nva kulaba ku mwana wange ng'omwoyo gw'omwana gunnuma ne bwe nawulidde agamba mu vidiyo nange. Kati Sheebah alina ekizibu kya mulundi gumu ndowooza si Sheebah yekka ndowooza omutamiivu awoza nnyo gumuwa bigambo aba n'excuse. Nina ekizibu nti nze ate sinywa mwenge nze nywa njaga yokka naye abatamiivu be nnaakalabako abatamiivu bawoza nnyo. Kati ne mubuuza nga ye tamanyi nti Mary Bata yankubidde edda ne bantegeeza buli ekigenda mu maaso ku live ne mubuuza ofaanana bw'oti era njagala okugamba nasibidde Sheebah ebweru for the first time kuba yatuuka wano yatuuse nga zigenda wera ssaawa 10 za kiro zabadde mu 9 kitundu
nga yenna ddugala faanani ne mugamba kati omanyi kwate ekkubo ddeyo gy'ova. Omubuuza bw'omulikoodinga. Eyo vidiyo y'essaawa obudde ezo ssaawa saamulikodinze. Aka vidiyo ke baalabye ako nakalikodinze nakumakya ng'ateredde n'ottereera yakomyewo ng'afaanana. Omanyi omuntu gwe bakutte ne babbika mu kidiba ng'essaati yagiggyeemu yagikubye ekikalu n'egweno wansi kati deni ng'ali mu vesiti eya white naye nga vesiti ya white kidiba. Ne mubuuza ki ekikufaananyiza kityo? Abasajja bansanze mu kkubo kubaddeko n'afande ne bankuba. Apalapalanya. Konze bakukubidde ki? Olwo nga mmanyi apalapalanya kati namaze olwo mutunuulira bwe nti nze ekiri awo nabadde ndowooza apalapalanya kuba tewabaddewo layiti y'amaanyi. Ne mugamba kati nga woofaanana bw'oti fuluma. Dadi tondekaawo sinnakuzaalamu ku mwana lwaki tondongoba tusooke tuzaala. Ne mmanya Mwenge kati gumutawaanye. Abadde alaaja n'ayagamba ayagala kuzaalira tomugoba nga tannakuzaalira. Kati ne mmanya Mwenge gwe gumutawaanya ndowooza n'ezo empewo ze nga bimulinnye. Ne muggulirawo ekikomera n'agaana ofuluma era namufulumiza lwampaka ne muggalira ebweru ku mulundi ogwasoose nga si kikola nti njagala musuza ebweru naye olw'obulumi bwe nabadde nabwo ku mbeera gye yabadde afaananamu nga avudde mu kifaananyi kya celebrity omuntu gwe tumanyi King Sheebah. Nenzirayo ne neebaka ne ngamba Katonda amukuume eyamukuumidde ebweru. Kati kumbe waliwo eri ruumu gye nasasula eri ruumu eri gy'asulamu we yalinga abeera kati yatambudde Ekiro ekyo n'addayo eyo ku kyensambya yasulanga eyo. Jjukira ruumu eyo ekyaliyo waliwo omuwala agisulamu agimuku gwe baali babeera naye lwakuba nti ennaku zino Sheebah namusembeza engeri ke tubadde mu puresha y'akalulu kulonda goba ku paasipooti. Jjukira akadde konna oba oliawo ne babakubira tubeetaaga mujje wano linnya dduka wali kati kyenva mbadde tusulira ddala for the kilos. Kati yagenze eri n'afunayo n'anaaba n'afuna n'engoye endala era oli yankubidde essimu n'aŋŋamba gwe omwana atuuse wano naye omanyi waafaanana. We yafunye engoye biki era we yamaze ofunayo engoye endala ng'anaabye nako n'akomawo teyeebaseeyo n'akomawo ewange. Kati era obudde olwabadde okugiragiramu bw'ati n'ayingira ekikomera zaagenze wera ssaawa 12 ng'ate ali wano waka n'akonkona nenvayo mu ddinisa nenningiza ne mmulaba naye nga ndaba feesi eyatise. Kati awo ekisa ne kinkwata mu mutima nenzigulawo kati ne mubuuza era namugambye ekisookerwako Sheebah sikulikoodingangako mu mbeera bweti naye leero kankuloope mu bawagizi bo. Kye namugambye kankuloope mu bawagizi bo kubanga era mu bawagizi bo mwe muva abo abakuguliranga omwenge guno ogukusigula n'okujja awaka otoloke ogenda onywe. Kati awo we twatandikidde ne mulikoodinga biki ne mubuuza okwatika bwoti n'atandika okunyinyonyola ebyo bankubye beeredde nga bani abamukuba ajjabiko yaŋŋambye simanyi kwaddeko afande simanyi ne bamnjiikira ne Congz nga ki ekikukubya. Era nafunye ekirowoozo ne ŋŋamba oba alinayo abavubuka eyo gy'anywera abavubuka no ate nze ku bwongo bwange nakifodde interpret ne naki ate kuba alinayo abavubuka abamukwana nga mu kumulwanira kwe kumukuba bati. Gwe mu ndowoozayo olowooza nti waliyo abakwana King Sheebah nga basukka mu omu bamulwanidde eyo gye yanywera omwenge olyoka omuga osibira ebweru? Kubanga nabirowoozezza ne binnemutegeera. I was so disappointment. Ani asobola osanga Sheebah n'amukuba omutuusa kwotyo amwase feesi yenna misale mu mugongo nkugambye oyinza okugamba kati ateekwa okuba nga love
abaaguze omwenge oba oli yaguze mungi ng'alina kyasuubira nti gye bigwera nze nsula ne Sheebah kati ne bigwera nga mulala nga bw'obimanyi ayagala omutegula kati Sheebah ag'amazima nago akyagaanya okugaŋŋamba aŋŋamba mbu kuliko afande yazena afande ki afande ng'agamba yamusanze mu bbaala oba mu kkubo mwe yatambulidde yaŋŋamba mbu yamusanze mu kkubo mbu ng'ava gye banyweredde omwenge naye nze omutima guŋŋamba afande abiyingiriramu wa afande akuba atya Sheebah abasirikale be basinga okwagala Sheebah nze nagenze ne Sheebah nga tunona paasipooti ye ekyambogo twagenze tuweebisse olw'okuba nti tuba ku supiidi oluusi naye omusirikale omu yekka ye yategedde nti ono ye Sheebah gwe tomanyi kyabadde wali abasirikale bonna n'abali erimu baavuddeyo bannange ebifaananyi birumye vidiyo zirumye abasirikale baagala nnyo Sheebah ate abasirikale abo babeera nnyo ku intaneti baagala Sheebah like kyo ekisukkawo kati teri musirikale asobola sanga Sheebah mpozi nga yabadde amukuba mugunjula nti ki ekikutambuza ekiro naye era nsoya teyandimukubye kati okwo kwonna nandikuyita opalapalanya bw'ogattagatta tofuna ttoto bwe ngattagatta sifuna ansa kwe kusalawo Sheebah mute agende apulaninga ekirala agattiraawo nange nzire mu bulamu bwange bwe nalimu okuta Sheebah kwali baddaawo naye ate bino alina olugendo lw'e Dubai olw'okutambula music wise Sheebah obadde omutunzi eri abantu ogwe wekka abadde asobodde okusoma embeera za Sheebah n'okusinga omuntu omulala yenna ate weekubye mu mutima kumanya kiki ekiyinza okuddira singa Sheebah anaakuvaako ayingirire obulamu obulala obutali buno mu Uganda mulimu abantu abafaanana Mukunja bangi si yenze nzekka Mukunja abantu abalala bangi abakyasobola okwata Sheebah waali nabo ne batandikiraawo saawukana na Sheebah nti nze nsinga n'okulumwa nnumwa n'okusinga ye nga mulaba agenda naye nakugambye nti waliwo ebirala bingi bye sisobola kwogera mu kamera naye waliwo ebintu Sheebah byakola ekituufu kiri nti Sheebah anyiiza bw'oba toli muntu asobola okwekomako ennyo osobola okukuba Sheebah naye byonna nali nabigumya ne ŋŋamba munnange bw'ati nga nange awaneetaagisa ofuuka ng'omulalu nfuuka omulalu tusobole otambula naye tubeere ffenna kimu naye wensuubirira era bennyini muba mugulira emyenge muveemu omu atandikire awo wenakomye okuyimba nze okwawukana ne Sheebah tekitwala ddoboozi lya Sheebah eddoboozi lyagenda nalyo nandibadde senga kibadde kifiiriza paasipooti ye nandibadde ngimuggyako nenjisigaza naye paasipooti ye era byonna ngenda bimukwasa mu butongole nendaga muntu ye official copy yafulumye jjukira basooka tuwa eri foomu etukkiriza ofuna paasipooti kuno okuli nniini ya basooka tuweereza ebyo okuli nniini kati ne bankubira nga ne kaadi yennyini endagamuntu ye bakumba Dorothy nga naye efulumye naye olunaku lwe bankubidde GPK nga ate n'aba paasipooti we baatuyise kwe yafunidde paasipooti endagamuntu nga tennaba kufuluma kati endagamuntu nayo yafulumye naye nti olunaku lwe baatuyita ne lukwatagana n'olwopiikinga paasipooti so kati era ŋŋenda kola obuvunaanyizibwa era ŋŋende n'endagamuntu yenjijjeyo byonna mbimukwase lumu akwate ekkubo lye kuno kuliko ebyobuvunaanyizibwa tubireke tebalina kubiraba so ogenda kumukwasa naye nze mbadde nsaba Sheebah osooka olindeko okumuta Sheebah omuwe second chance but before that wategedde baani abamuwaggula oba abamutwala mu Mwenge mukulowo ngambye it's not her first time okukikola mu kulowooza okwange Sheebah yandibanga yafunayo abavubuka abamukwana nga be bavujjirira omwenge ogwo olumu waliwo bafaani be abamusanga eyo ne bagumugulira
naye ate okuba nga akikola for the constantly ng'akikola constantly kitegeeza ki ng'akiddiŋŋana kitegeeza wandiba ng'alinayo abavubuka abamukwana era n'ekyo ekyokulwana bamukubira eyo gye babadde bateekwa okuba lutalo lwakwagala ani atwala ani nze nsula naye gwalina osula naye biki nga yewaavudde olutalo mu kumulwanira bamukuba omwabyayabya. Sheebah abadde azzeewo musanga nga feesi eyatise bweti ddala bwe nti wennakirowoozezza kati bwe baba abasajja abeere n'abasajja be bulungi nnyo nga tewali amukuba ku mukono kubanga okukonkona ssaawa 10 omwana omuwala 10 ez'ekiro obuzibu obw'amaanyi obwekwesa emabega wa kino olaba omuntu asanga busanzi Sheebah buli kasobya akaba ku Sheebah bakanenyeza nze buli kasobya akali ku Sheebah oyo kaakoze omuntu nze gwe bapiininga era nabadde mu bimu ku bigambo by'ensindyayo nsaba Abannayuganda buli Sheebah abe muganda wammwe abe mukwano gwammwe bafaani ba Sheebah okusanga Sheebah n'omugulira omwenge gw'olabanga amuyamba naye oyonoona bulamu bwe nti mwenna tuleme kwefuula nti temumanyi Sheebah bulamu bw'ayitamu. Saagala nnyo beera ku kamera ne ntandika okwogera nti Sheebah ali ku ddagala tubanga olwo abalufudde oluyimba but people for the knowing bakimanyi kati mukimanyi eddagala likontana n'omwenge nga Mary Bata we kyamukutteko n'ankubira essimu amatumbi budde yakubye oba missed call meka nga neebase nazukuse nogiraba nenjiraba neŋŋaano gikwata neŋa yisaawa 9 omuntu ankubira neŋa Mary Bata simufumba alyoka ankubira obudde buno oluvannyuma ne mukwata nga Mary Bata we kyamukutteko n'agamba ono mukyala ffenna kitukakatako si lubimbi lwa Mukunja yekka then gw'omulala lwaki tekikukakatako w'osanga Sheebah n'omubudaabudanga muganda wo yekiri oleeta obuzibu nti abalala bo bakiteeka ku bwongo nti byonna kasita biddira Mukunja so katumugulira Mwenge atamiirukuke enkya tunenye Mukunja ffe abaagaguze nti Mukunja tokuuma Sheebah kwegamba aliwo n'abaagala ndowooza neeyamutadde ku live mwennyini nsobola omubuuza ekigendererwa kyo kyabadde ki omwana omulaba atamidde wajjamu engoye wazirina ebitakwatagana wakubazisama omwo mwongere omwenge gw'otaddeko live yes twagala ffenna yesu yagala kati eyo like ogifunamu ki nze ne wonsaba busabi Sheebah jjukira ku Sheebah nze muntu eyateekawo teri muntu ansaba Sheebah ne mumumu nze ebyensi byagala okunemazaamu ne woba owulira nti weetaaga Sheebah oba oyagala ki oba oyagala kujazinga naye kasita onkubira essimu no nga Mukunja olunaku bwe ruti njejja kulaba mukuwa ne munyumya ne mukola live ne munyumya kuba saagala mukuuma ng'omusibe muteekako olukomera Sheebah nje ebbanga lyonna mbadde mwagaliza obeera kyova olaba asisinkanye abantu ab'enjawulo nandibadde ŋŋamba Sheebah asisinkana atya King's Saha abeera mpiseeko nnyawo Sheebah asisinkana atya gundi era abantu bangi asisinkanye Misa Kisemakula asisinkanye Zambaali asisinkanye ombadde omulaba nti abantu bonna buli omu amwakiseesinga ate nga n'awalala tubadde bingi bye tukyagendamu bingi bye Spice Dino oyo yankubira n'agamba akaana ako nkaagala nnyo njagala okukalabako naye nkatya ne mugamba omutyako ki nangamba Mukunja nkutya n'okutya engeri gy'okwasaganya omwana oyo nze mulaba wano ku social media naye like ntya n'omumi ndaba nga ayinza okunkuba oluyi namugana edda Sheebah kakyala kakkakkamu nnyo era tubadde mu nteekateeka one day amitingeko ka Spice kuba bantu bemanyi abamu mu ggwanga muno abalina omutima nno ogwalaali omanyi wano bantu omala kufa abantu ne batandika okugamba bannange tufiiriddwa omuntu bw'ati taddizikawo naye nga mulamu tasiimiddwa oyo Spice nga bwakedde n'afa oyogedde ku Spice balage iPhone omwana yangulidde iPhone ye omwana yagireese omwana waliwo n'ali okugikubako mbadde sinawulira ku ddoboozi lyo ng'omuntu aginkubirako
gezeso ate akazikiza kamizenga volume waliwo amapeesa ga volume saagazikiza busobedde busobezi so iPhone eno Spice yagiguze yagingulidde ate nomune ye teyategedde buzito bwa kintu kyampa Viki exclusive abantu abamu bakolera bannaabwe ebintu nga tamanyi buzito bwakyo olwokuba ye yamanyiiro kibaamu kati ye yamanyiiro zikwata munnange iPhone eno ye yasoose mu famire yange kiswaza okwogera famire nambe nze nkiikiridde famire yange okukwata kwa iPhone kyokka ate kyewuunyisa ne mu bandaba ku lutimbe mulimu bangi nga ka iPhone kano mu famire ye si kujerega si kukola ki oli asobola owakana mu comment section naye nga waddayo ku buliri bwe ne yeebaka omanyi amazima agasinga ogeebuulira oli mu katandako gwe tobalaba akwata akasimu kutugabane n'avumala mwe banaku mmwe mulinga kino naye nga waddayo mu kalirike ne yeebaka nga be yabadde avuma agimanyi bamusinga kati iPhone eno mu famire yange ye yasoose mu Buyikwe district twagenze obalabala eno iPhone yakuna etandise ebintu byo munnange twagenze obalabala nga iPhone yakuna mu district yange eya Buyikwe Mwenva era wakana nti gyeziri ezisukkayo agitulage teriyo so abantu bakola obuntu nga bulinga obutono naye nga kinene kati essaawa eno ne wenfa iPhone ngikutteko munnange bw'oba okyali mu kizikiza tomanya nti eriyo omusana ogwaka omala kuva mu nzikiza nodda eri mu kitangala noga bulijjo ndi mu kizikiza kati munaye bw'oba tonnakwata kwa iPhone ng'okozesa Android naawe oba mumativu nti naawe okwata essimu olunaku lumala kukya n'ogikwata nze namaze gikwata bulijjo ndaba abavubuka ku TikTok omuvubuka n'akola ka vidiyo ka challenge ka TikTok ng'akayindo kasongodde nga yenna ka face kalungi kyokka n'omusanga mu bulamu obwa bulijjo fizikalale n'omulaba ennyindo ng'alina midumu ena nga face erina embalabe naye ng'ate ku social media olaba kirala munnange maanyi ga iPhone ena iPhone yankoze obuyindo era abantu bulijjo banga Mukunja olina ennyindo nnene naye nga tebamanyi nti Android yebadde enteekako ennyindo nagikoleddeko ka vidiyo abantu bonna bage Mukunja akayindo ko bulijjo katini bwe kati kale nze Spice Diana ekituufu simanyi I don't know for the good word I can using for the sinking Spice Diana but I am so excitement era I am praying for the God may God blessing you so much Spice Diana ebireto byo bituukirire oyongere okuzzaamu abantu okukyusa obulamu bw'abantu kati abantu oluusi batulaba mu bulamu bw'obwa celebrity ne balowooza twakikuba mune ba celebrity tuba n'ennaku naye nti otya okwogera abantu bajaga celebrity omulamba takwatanga na ku iPhone kyobola abantu nabagambye omuntu omulekanga n'akola amaalo ge ne gaggwayo omuntu ne waagulanga kifi kya nkoko ku KFC ne yeekubye ebifaananyi nkwegayiridde gwandaba muleke yeekubye ebifaananyi bye ku kifi kye gwe KFC babamu mwagikula nogiyiwa mugiyiwa mumanye wakano gawa ne baga embwa yaffe bagigulireyo ku ka KFC munnanga abantu abamu lwalabye ku ka KFC aba alina okwekubya ekifaananyi kati gwamulaba n'ogamba naye yasussa amaalo bulaadi wange tetwakulira mu bulamu bwe bumu kale nsaba oba oli awo tunoonye ku Sheebah mbagatte tusonyiwagane tolina gwogenda alekera Sheebah ffenna tumumanyidde ku Mukunja Sheebah atereezeddwa Mukunja addaabiriziddwa Mukunja nja kusaba abawagizi munneegatteko tukole ekisoboka Sheebah dingane ne Mukunja nsuubiza waakiri ekyo nti Sheebah togenda mota kyemanya ebyo tuli biraba mpulira ng'omutima tegunnadda buli wembirowooza lowoozaamuuko ne byenkugambye ebyesisobola kwogera mu kamera neetagamu obudde mpumule muntu Sheebah asooka agatte kyagatta ekirala kirungi nnyo omuntu owummuza obwongo n'olowooza nnyo era nalowoozezza nnyo okutuuka ku ansi eyo
njagala okugamba gwe tosobola kwagala Sheebah kusinga nze, n'omuntu atulaba tasobola kwagala Sheebah nga we mwagala. Naye we bukya ne ŋŋamba tusooke tukite mba bingi byensoose okutunuulira, tusooke tukite. Kale Viki exclusive gwe mukutu kwensinzidde, naawe kukyali gy'olwo yali mabega wa kamera. Tusinkane mu updates eziddako.